ngera avumanya obwakabaka n'avuma ne Ssaabasajja Kabaka n'amuwemula bw'ati buli lunaku ebintu bigenda byeyongera bigenda biwanvuwa bamusaba emiliyoni 30 ez'obuliwo cash okusobola okumweyimirira bamusaba ekyapa ky'ettaka ekiri mu mannya ge nga tekizitowamuko kasente okusobola ebya pressure 24/7 byongedde okwonooneka. Ono yamanyika nnyo mu kuvuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ekigambibwa nti walabika waliwo yamuwanga information nga wa munda nnyo. Nadda ku internet n'alaga eryanyi n'agamba ye tewali kibasobola kumukola. W'owulirira bino atemeza mabega wa mitayimbwa. Olwaleero aleeteddwa mu kkooti ayongere okubitebya. Bamusabye ensimbi za bukadde 30 obw'obuliwo asobole okulaba nti yeeyimirirwa. Naye nga tewali asobola muwa nsimbi ezo era bw'atyo n'addizibwayo mu kkooti ne bamulagira akomezebwa ennaku z'omwezi 26. Ku misango ezigenda okumusomerwa bamugaseeko emisango emirala 8 gye bagambye nti bagenda jjanjula ku olwo ng'ennaku z'omwezi 26 lwakomezebwawo mu kkooti. Yabirabanga ebyokusaaga naye w'owulirira bino embeera eyongedde okumutabukira kubanga anoonya n'amuwa ensimbi ezisobola omweyimirira dde ebweru ali Butaala. Tamulaba ez'obuliwo cash okusobola okumweyimirira bamusabye ekyapa ky'ettaka ekiri mu mannya ge nga tekizitowamuko kasente okusobola okumweyimirira byonna nga talina kyalinawo n'ekimu. Ne chairman website ze Namasubiro gyabadde agamba nti gyabadde asula chairman yamwegaanyi n'agamba nti uyu mutuuze simulabangako. Abantu basinga mulina guno omuze mugenda ku bitundu ne mutababudde ba chairman ne muteyanjula mu ba chairman n'obeera ku kyalo chairman tomumanyi naye takumanyi oyifuna ekizibu nga weetaaga chairman oyo ayinza okugaana okukolako ng'ono wa pressure agambye tamumanyi kooti tesobola kuwa muntu bbeeru nga talina waabeera. Pressure buli kimu ekintu kyekiganya okukwatagana okusobola okumuwa bbeera asobole okutambulako. Abasajja ba Kabaka beeyongedde maaso okuvaayo n'abagala obwakabaka okwongera okulaga nti ono omwana alina okusibwa. Bagambye agenda kukomezebwawo ennaku z'omwezi 27-26 agenda kukomezebwawo bongere maaso n'okumusomera emisango 8. Emisango 8 omulimu wa speaker aba Honorable Museveni baani bonna emisango buli lunaku gimwetuumako. Naye alina abantu abasiyazi abali mu Bungereza awo abagezaako mulwanirira okulaba nga afuluma ekkomera. Leero balabiseko ku kkooti awo era simanyi bwe bagenda n'okusonda ssente zigenda okumujja mu kkomera oweza akakalu ka kkooti ke yeetaaga. Naye tetumanyi omusajja mukulu ono agenda kuggyawo ekyapa ekiri mu mannya ge kubanga kyo takirina. Talina adress wabeera bamukwatira mu hotel mwe yali asula kwegamba ebintu bye bina byandibadde bisobola omuweesa bbeeru. Tewali kituufu na kimu kyalina bbeeru. Tewali kituufu na kimu kyalina byonna bipange. N'abajulizi n'ababadde bagenda okumweyimirira be babadde baleese oba babadde bazze nabo bawunzikiddwa ate nga nabo bakwatiddwa ng'ekibakwasizza era nabo kuvuma na kutyoboola na kuwaayiriza. Manye abaana ba TikTok bano n'abaana ba social media bw'abeera mu kamera nga nze bwe ngitunuddemu bwe nti abalowooza yafuga ensi eno bw'akolayo vidiyo ne bantu ne bagiraba ne bagirayikinga comment ne zimuwaana abalowooza yaliko ne batamanya nti bino ebintu bikosa emitima gy'abantu. Kano omusajja gwentadde wano omulabo oyo omusajja oyo omuvubuka oyo oba musajja oba muvubuka alwaniridde nnyo ekitiibwa ky'obwakabaka era y'omu ku basibye omusajja mukulu ayitibwa Yugi Extra ono yamusiye nga kigambibwa nti Yugi Extra abadde azze okweyimirira pressure ave mu kkooti naye ekiwunzikiddwa nga naye bamusibye Yugi Extra nga naye atwaliddwa nti kkooti ng'egamba omuntu alina emisango tasobola ate kweyimirira wa misango omulala naye nga kigamba Yugi ono yamusibye ng'era ekimusibisizza Yugi Extra yagamba ono mutemu yatta abantu biki okakala nono n'awaaba omusango Yugi olumulabyeko kkooti neekwata musajja wange Yugi mukwano gwange Yugi naye era bintu bya social media kamera ono omusajja mulaba nnyo babbe ono omusajja afudde nnyo ku Bwakabaka abulwaniridde nnyo awaddeyo obudde bwe afuddeyo nnyo ku Bwakabaka omwami oyo. Bino bitwali tubagamba tubane mufeeyo ku Bwakabaka mubulwanirire ebimuyimba obuyimbi Obwakabaka sima ekitiibwa kya Buganda kyavadda tukikuumenga nga bya social media nze nakolanga vidiyo ne bagamba bannaye muzuukuke nakolanga vidiyo ku pressure ne bagamba bannaye muzuukuke mulinda ki Buganda mulinda ki kati mutandise okuzuukuka naye nga musajja mukulu mwena abawagizi be abadde bamuwaga abadde bamuyomberako musajja mmwe ebintu si birungi kigenda kubeera kizibu pressure okuva mu kkomera mpozi nga baguliridde omulamuzi kubanga olw'ensonga teri mulamuzi agenda kubeera mu misango gino mbwe ate omuntu yavuma Kabaka buli lunaku ebintu byongera okumwonoonekera
chairman takumanyi toyina sente toyina kyoli wenolyawo ensi oli mukazi musajja munaku family banaku abazadde bamwe banaku mubaleetera ebizibu nga pressure byaleetedde family ono agenda kuwunzika nga n'emikwano gye gyonna egigenda okumweyimirira gigenda kuwunzika nga nagyo gikwatiddwa. Jukira mikwano gya pressure buli gibadde gigenda mu kooti nga gikolayo entalo nga givaayo givumyevumya abantu buvidiyo mubadde mu bulaba. Kati abantu abo bwe banaategeera nti pressure bano bagenda omweyimirira bagenda bawaabira kubanga bonna bakwano ba pressure kuva kooti bwe yatandika babadde bagendayo nga bwe bakola entalo tebagenda kkiriza pressure kufuna bail mangu. Era mwena musabire pressure mwena bafaani be abawagizi be bana ekiri mutwayagaliza munne komera naye musabire asobole okufuluma ekkomera naye awatali ekyo ono mwana bagenda musalira emyaka gye nga gijo ng'ali mu kkomera. Kasaba tandise leeta miliyoni 3 leeta ekyapa kiremya buli ssaawa kiremyajja amulemesa okuva mu kooti amulemesa okuva mu kkomera ekitegeeza nti ekigendererwa kyonna ekiriwo kyakusiba pressure ono abeereko eruzira emyaka egiwera ate kiyinza okutuukirira. Nze nkubuulira mpozi ng'abasiyazi balwanye nnyo ne bateekamu nnyo obumbi bwa ssente. Woolabira vidiyo eno okugamba ekintu kimu betting ne bet winner ye kampuni ya betting ekya. Owulirira bino omukulu gamumyukidde mu kkooti talina nsimbi zimweyimirira. Waliwo omwami alabiseeko ng'agamba nti ye taata we era ye ng'akkiriza nti omwana oyo aliko emmandwa ezimulinnya ku mutwe. Taata agamba nti ezo emmandwa zaabwe za kika kuba naye zaamulinnyako gye buvuddeko nga zina bye zimutuma okukola. Naye omukulu alinnyibwako emmandwa najja n'ayogera kalebule social media. Olwaliro n'ababadde mikwano gye nga bamuwolereza tebalina bwe balabikirako kubanga buli avaayo okumuwolereza baagala mmukwata. Kitegeeza nno nti omukulu bimwononekedde. Omuyimirira bamusabye ekyapa ky'ettaka ekiri mu mannya ge nga tekizitowamuko kasente okusobola okumweyimirira byonna nga talina kyalinawo n'ekimu. Ne chairman website ze namasomero gyabadde agamba nti gyabadde asula chairman amwegaanyi n'agamba nti uyu mutuuze simulabangako. Abantu basinga mulina guno omuzi mugenda ku bitundu ne mutababudde ba chairman ne muteyanjula mu ba chairman n'obeera ku kyalo chairman tomumanyi naye takumanyi oyifuna ekizibu nga weetaaga chairman oyo ayinza okugaana okukolako ng'ono wa pressure agambye tamumanyi. Kooti tesobola kuwa muntu bbeeru nga talina waabeera. Pressure buli kimu ekintu kyekiganya okukwatagana okusobola okumuwa bbeera asobole okutambulako. Abasajja ba Kabaka beeyongedde maaso okuvaayo n'abagala obwakabaka okwongera okulaga nti ono omwana alina okusibwa. Bagambye agenda kukomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 27-26 agenda kukomezebwawo bongere maaso n'okumusomera emisango 8 omulimu ba speaker aba NRL Museveni baani bonna emisango buli lunaku gimwetuumako. Naye alina abantu abasiyazi abali mu Bungereza awo abagezaako mulwanirira okulaba ng'afuluma ekkomera. Leero balabiseeko ku kkooti awo era simanyi bwe bagenda n'okusonda ssente zigenda okumujja mu kkomera ez'akakalu ka kkooti ke yeetaaga. Naye tetumanyi omusajja mukulu ono agenda kuggyawo ekyapa ekiri mu mannya ge kubanga kyo takirina. Talina adresi wabeera bamukwatira mu hotel mwe yali asula kwegamba ebintu bye byonna byandibadde bisobola omuweesa bbeeru tewali kituufu na kimu kyalina.